bannawusulu qaida bajogera nnyo bagamba al adatu muhakkama ma lam tukhalifu shara Allah au ma lam tukhalifu sharia. Enkola y'ekitundu teyina buzibu, tugikolerako tukirizibwa ogikolerako naye nga tekontanye na busiraamu. Si bwe kiri? Tewali buzibu ku nkola y'ekitundu. Abantu b'ekitundu besinga balina enkola yaabwe, tukirizibwa ogikolerako naye tumala kulaba teyina buzibu na sharia nti teyina nga tugamba egende mu maaso. Kaakati okusenga al khitba ewaffe oba oyogereza mu busiraamu khitba kwe kwogereza bagamba khitba genda wa waliyul mar'a ayina obuvunanyizibwa ku muwala we gwogenda okuwasa naye nga musajja gy'ogenda okwogereza twayibu. Ate wano bagamba olina genda wasenga kayitegeeza awo bikontanye. Sharia ye tugamba genda wa taata ate bano batugamba genda wasenga. Ekyokubiri mulimu n'abakyala abamu nga bafumbirwa naye nga okuva le baave wasenga omusajja n'amutwala era ali mu bufumbo nga senga atumanyi lwayite wasenga n'atukkiriza senga atumanyi. Kati omuntu eyayite wasenga ng'omukyala gw'oyina senga ye yamukuwa oyo si mukyala ali mu bufumbo, oyo mukyala ali mu bwenzi naawe. Senga bwakuwa omukyala ne bwe yeegattako maama azaala omuwala ne mugenda ne wa maama, maama naga nti omulenzi nze musiimye simuyinaako buzibu bagende, ne maama ne yeegattako. Ne jjajja azaala maama naye ne yeegattako omukyala, nawe nange omulenzi namulabye mulungi nnyo amutwale. Ne jjajja azaala taata naye ne yeegattako. Abo abakyala bameka? Bana. Okwegatta ne bwe babeera bakyala bana ne bwe babeera 10 osigala toli muwoowe. Maama azaala omwana bwamukuwa ne senga n'amukuwa ne bajjajja babiri abakyala ne bamukuwa omukyala nika eba teriiwo. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba la tuzawwij almar'atu almar'ata, omukyala takkirizibwa kufumbiza mukyala munne. Senga aba musajja? Maama omukyala takkirizibwa kufumbiza mukyala munne. Wala tuzawwiju almar'atu nafsaha, era omukyala takkirizibwa kwefumbiza yekka. Abo nabo gye bali nga bali mu bufumbo teri yamuwaayo wabula ye gyali kasaba tumanyi nti ndi waagundi. Wala tuzawwiju almar'atu nafsaha, dabbiraga n'omukyala teyeefumbiza yekka. Fa inna zaniya hiya allati tuzawwiju nafsaha, omukyala omwenzi oyo ayeefumbiza yekka. Kati kitegeeza senga mu kukkiriza omuwala okubeera nti afumbirwa tekiriye waffe mu busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'okugaana ekirala. Nabbi yagaana omuntu ayajmaa baina al amma wal bint. Nabbi yagaana okugatta omuwala ne senga mu bufumbo bumu. Nabbi yagaana kiri haramu ewaffe, towasanga senga n'omugatta n'omuwala nga obayina bonna, nga Allah mu Qur'ani bwe yagaana okuwasa abooluganda ababiri ng'obayina omulundi gumu. Kati Nabbi yayongerako tebagatta senga na muwala we mulundi gumu. Ate wano mu Baganda omuwala yagendanga ne senga we, si bwe kiri? Era eri emabega ate ennyo nga senga yasooka n'okkebera ekisenge ekiriri omuwala waagenda, waavaayo n'amugaa kiri Maridadi Sulaina wateebye ensolo kweri ku kizigo. Senga yasooka okkebera embeera oba eri Maridadi era ensonga bwe zaagaananga okutambula obulungi nga senga asooka akijja mu ddiiro ye. Tofaayo obadde ki nga ensonga aziwooyawooya. Okiraba nabanno gantungo bwantunuulira ati ndemuno ntunuulira nze senga basenga bwe babikolanga munnange gw'Abaganda baano bayita mmere. Ebintu bye bakolanga byewe senga nga yasooka okutereeza ekisaawe n'alaba nga kiri Maridadi nagati
Sulaina nze mbatadde nkujjeeko engalo wiisha ejja nzirayo ng'alyoka addayo la ilaha illallah. Kati basenga abo era bw'olaba mu bidaala ku mikolo bazija n'obumuli bajja ne bukando n'obutaala senga n'anoonya omwana anoonya omulenzi yasooka okumuvumbula n'alyoka ettabuligi aligwa mu kifuba n'alinyweza abadde muzikiti gw'abambogo wali ku Yamaha Musiraamu Nangandi waliwo n'omuwala agenda ofumbirwa yalaba sengawe ng'anyezezza omulenzi nedda senga tekisusse ngaba senga evubuka liri bubi no senga kisusse nawulira nga kintu kimuduguda wano nedda kati abo basenga bwe batyo bakola baagala ebyo byafujjo kujja ne bazina ne beeyambula ne banoonya ne bakoleeza omuliro ne bajja kati abasajja bazza abawerekedde bonna omugole bwe baga nti baana senga agende abagabule senga tabagabula kuba kati senga nze gwamanyi kati Abdul Muhsin tamumanyi Abdurrahman tamumanyi waswa gantungo tamumanyi ate bonna bantudde wano kati senga ataali awo kati senga ali haramu okubeera awo nga bano bali wano ayina kuweereza mwannyina w'omugole omuwala ebadde ngamba basinga tubakolera tutya Abdul Muhsin mwannyina w'omugole yalina okugabula omuko oba kitegedde mwannyina w'omugole yalina okugabula omuko oze kuwasa muwala oli omuko gwe bawa enkoko yaba akuleetera byokulya si senga tajja mu basajja nga batudde awo la abeere eri aweereze ebintu abeereyo mufumbiro kubanga n'ebintu byabwe ebisinga tetubyekakasa basenga empombo ezimu tetuzekakasa era nze naziviirako ddala empombo saagala mpombo ezabasenga zentegeeza si zino eza Luwombo restaurant ezo tezirina buzibu ezo mambo simanyire ezo tezirina buzibu naye oluwombo lwa senga w'ensonga nga nawe omuwulira ow'ensonga senga w'ensonga nze tampa luwombo saaga ne bwe nkuwerekera nga nkumanyi bulungi nseetukawo mangu nenoonya awalala gwe n'otoba n'ebintu byo abakyala bamanyi bye bateeka mu mpombo ne bwe batuuzaawo babuuza omukombo bamanyi bye bateekamu bamanyidde ddala bye bateeka mu mpombo ezo naye nga nabo tebasobola birya bo tebasobola birya naye obuwongo bubagamba babiteeremu omuko abirye afuuke muganzi eri muwala waabwe kati shayatini bwe zito bwe zaawundira abantu eddiini abantu bakola eddiini bbiri ey'obuwangwa tebaagala gita ate n'ey'obusiraamu tebaagala gita era ne b'omuziika ne mugaana okumusaalira bayomba muleme kusalira bannammwe misango musajja kale wadde abadde akola bw'ati naye abadde ajja mu muzikiti mbale temumulaba wadde abadde alina kino naye abadde ajja kale okugira bw'ati okusamira okwabya olumbe ekyo kinene ekigana mumusaaza ye olinga alaba ekyo si kinene okwabya olumbe kinene n'olwekyo baganda bange tulwane bw'oyinza okuba nga oli bulungi naye mukyalawo famire gye wamuwasa nga buli lwaddayo bw'ati bamupokera ebyo ebintu basajja bangi nga bannayimaani eddiini bagitegeera naye abakyala be bawasa era ekyo kikulage nti tulina obwetaavu bw'amaanyi nnyo okusomesa abaana ab'obuwala eddiini obwetaavu bw'amaanyi nnyo obw'okusomesa abaana ab'obuwala eddiini kubanga omwana yakubira seeka mukwano gwange n'amugamba sheekhe ngenda kufumbirwa naye senga aŋŋambye ngende nsale ku mubiri gwange buli awali akooya mbumuleetere kakati bwe mbumuleetedde abwokyezza bonna ne bufuuka ng'evvu nampa n'akataasa naŋŋamba genda weetawaaze amazzi ogaleete namugamba senga embeera gye ndimu sino genda weetawaaze ondaba mukamwa nagenda ne yeetawaaza amazzi n'agamuleetera kati biri bwe yayosha n'abumasula mu mazzi bw'ati amazzi n'agayiwa mu luwombo
ate amusiru gwe olyalya empombo bwe muteesonyiwa empombo mugenda kufuna obuzibu kati ebyo gwobirya ebyo birya n'ebirala bingi byebakola. Seeka yali asomesa awo mu kikuubo n'afuna abakyala n'abazza wabbali n'abagamba buli mukyala ajja wano n'ambuulira ebimu ku bye bateeka mu luwombo ngenda mumuwa omutwalo gwa ssente gumu, naye buli amala okumbuulira ayita wano n'agenda tadde eno nga kikyayagala alabe bye boogera bonna bye bimu baleme kuddayo kwebuulira nti mugambye kino. Sheekhe yaŋŋamba nagaba essente neŋŋamba kankome wano zinanzigwako, naye yaŋŋamba ekyanneewuunyisa buli mukyala ekyenajisi yakyogeranga nti bateekamu nkoko nawu min anwai najasa, bateekamu ne tunajisi otutonotono. Ale naawe toba mujegano gamba bateekamu kajiiko kalamba, nedda bateekamu akanankani. Eraba kanjawulo si najisi yonna. Nabuuza Seeka Habibu Abdallah nemugamba nti gwe ebigambo engeri gyotoli Muganda, ebigambo ebyoluganda tebikkaluubirira kubawo, sooka ombuulire bamba bateekamu ki? Naŋŋamba kabbya akaggalanda olaba bakayita Seeka yabyogera Habibu Abdallah mumubuuza yaka kabbi akaggalanda ke bateekamu ako era mbu bamanyi n'okukakaza ne bakakaza ne bakamerengula abanga obunzaali ne basenaka ne bakulunga n'owungira ddala n'osigalamu kasalaku. Kati ebintu ebijjega bwe bityo obiwasaamu otya? Ennajisi ogiriisa omuntu, ennajisi. Omukyala ali muhaidha omugambo otya ne yeetawaaza amazzi n'ogayiwa mu luwombo lw'ogenda okuwa omuko gwagenda okufumbirwa bbaawe gwagenda okuzaalamu abaana, omuwa otya ennajisi nga gwomanyi naye tosobola ggirya. Era bagamba nti obumu ku bubonero kwokakasiza nti oluwombo lulimu ennajisi senga talyako era atuula awo mu maaso go, senga nno wandigizeeko olya ffe tuzze kulabirira mmwe bino byammwe. Abeera awo ng'akuwuddiisa ku konfaminga nti ennajisi ogiridde bulungi nekugwera mu lubuto. Hati okuwasa tulina kumala kubalaba baani betugenda okuwasa. Olimu olushiriku? Omanyi abashiriku batya nnyo? Nja kukulaba genda abashiriku beekanga mangu naye nga bitali mu lushiriku lwonna. Allah tabaraka wa taala wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Bw'oyogera ku tawhid, bw'oyogera ku kwawula Allah, obutaalula abaana, obutalinnya mu mmere, obutawemula nga bamala abalungu, obutasamira. Ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Abatakkiriza nkomerero baba batudde ku maggwa, emitima giba gibateekera giti. Era omusajja abeerawo mu kutuba naye nga yenna ntunulira kiziimuziimu, yoyo bamugyewa. Yani yaleese oyo omusajja asobola n'okukuba imaamu akaamo, oyo omusajja temumuzza. Ebigambo byange byonna n'abivunulamu ekigambo ekyo ekyantamya omusajja eyo okuvuma. Byonna byenjogedde ng'awuliddemu mbadde nvuma, byonna ng'abikuŋŋanyiza. Samali ya kutuba yange omusajja eyo avuma, nze kyekyamuntaka. Ng'olwo nvumye mu kutuba yonna okuba nga temukola shiriki aga ovuma. Kubanga shiriki essabo, abamu amasabo gali wano mu bifuba, wano teririiwo, ku kibanja talirina, mu nnyumba talirina, naye liri wano mu mutima. Allah nga bw'oyogera ku Allah omu emitima gibateekera. Wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Bw'oyogera ebirala awo nga batereera, awo nga batereera. Naye wa ma'a dhalika omuntu agenda otuuka ewa Allah nga yeesiimye, ye yavanga kuno ku nsi ng'ekiyitibwa shiriki yakyewala, nga yekyewalira ddala. Abantu abamu mulina abazadde maama yakutuulako,
mwana wange abantu bonna beefuddeko n'abaako bakulengeza katola balubega muno ebintu byatereera nimwe mwagande eddiini mwalemera ku ddiini abo bamasika baba bakuyaza gwolowooza tebalina gye bava tebalina waabwe olaba bwakolako kutubba ey'ekiyaye akola kutubba ey'ekijega gwolowooza tebalina gye bava lwaki tebejjaako amannya geebika si ye senjala lwaki talyejjaako senjala kitegeeza kusamira kitegeeza maama osamire lwaki talyejjaako si muganda ewaaba obeerayo eddiini yokka emala naffe eddiini tujagala naye era weekeberamu noga ddiini kyono gyayagala munabe eddiini bajagala nga bwebasamira tebajagalangako hakikatan wallahi ebikolwa bingi byakishiriku naye bamaama bataata taata akutuulirira naganze nkusinga obukulu byendabye mu nsi muno munnaye nga bingi olwo olumbe luganda webanno bonna gundi yafuna visa gundi azze mu kibuga luvannyuma ali bulungi ne gundi ali bulungi naye kati bw'ojja obuzi ne tukunaaza kyekiribaawo jangu bakunaazeeko emikisa gy'abajjajja ogende nagyo mu kibuga nawe otereere ng'olwakolako daawa muganda waffe agamba alina taata we yamugamba yagenda musabira edduwa naye alina okugula enkoko taata we akusabira dduwa ofune baraka naye olina kumala kugula nkoko la tolina kumala kugula nkoko tolina kumala kugula nkoko taata we akusabira edduwa bwekuba kusaddaaka agambe nti saddaaka nkusabire mwana wange wamugamba nti olina kumala kugula nkoko la baba bagenda kuwonga n'okusaddaakira ebitali Allah ne bagiyita edduwa namu njagala ebibuuzo bisatu byokka tuve wano basiraamu bajjajja ekisooka bajjajja be baani bajjajja be baani bajjajja baafa amwaatun ghayru ahya wama yashuruna ayyana yub'athun Allah gabafu si balamu naawe we bali tebamanyi lunaku lwe bagenda kuvaawo kati bo bayinza batya okugasa bayinza batya okuyamba tebasobola kwetaasa kufa abala baafa tebavuze wadde ku bugaali wadde mmotoka tebazimbe wadde ku mayumba ate asinzireyo mu kabuli atuyambe atugase atubuulire jajjaawo yafa tamanyi na passport ate gwe kugenda ku kabuli omusaba passport omusaba visa tamanyi na ticket jajjaawo yafa ali mu kabuli ali kuyoleke kati ate kugenda jajja passport eganyi visa eganyi kati akubayo essimu kwembase nabaga muzzukulu mumuwe visa muzzukulu mumuwe passport immigration gawulaba obujega bantu obutategereka olina emmotoka olina abaana olina ki novuga emmotoka nogenda ku kijje wammwe embuulire nofukamirawo ku kabuli notandika okugamba bajjajja munkwatemu bajjajja ebintu biganyi naye nga ku kabuli wogenze waliwo omusajja abeerawo alima ku bijja omwavu omuzibu alina n'ebiraka naye ng'abeerawo ku mpewo z'ekika buli kaseera zimufuuwako agenda okulima ne zimufuuwako agenda okunona enku ne zimufuuwako anona amazzi empewo z'ekika ne zimufuuwako akaaba akuba ssimu akawunga enjala eryeno omusana gwayaka kale gwe naawe otwale abaana empewo zibafuuweko ng'oyo gwe zifuuwa buli nnaku talina wadde 100 kati naawe mutwala abaana empewo z'ekika zibafuuweko batya senga zaali zifuuwa ku muntu n'abeera bulungi oyo zaakayo bwe mwateeka ku kijja yali badde bulungi naye zaakayo yasembayo kubeera obubi kakati empewo z'ekika tezirina kyezigamba tezirina kyezitugamba mu butuufu wabula nabbi sallallahu sallam tugamba endooto za mirundi esatu waliwo ru'yatun sadiqa endooto ey'amazima Allah yaba agikuleetedde waliwo ru'yatun min ash-shaytaani endooto eva ewa shaytaani nga shaytaani yekuleetera ebintu ebikutiisa ebikulagira okusamira ebikulagira okumala abaana ebikulagira okuzimba essabo bwe bityo shaytaani yebireeta ne endooto eyokubiri ma yuhaddithu bihi al-insanu nafsahu omuntu ebintu byalowooza byosiba olowooza emisana byotya byoyogera bikomawo ekiro nabyegala bikomawo kati endooto za mirundi esatu bisobola okuba bikomawo bukomera okuba obirowoozaako nnyo nebijja ng'ekiro bikomawo kati nabbi natuwa amagezi tayib bw'oba oloosa ekirooto nga kyamazima zuukuka saala kabbiri saba Allah akuwa obulungi bwakyo bw'oba oloosa si kirungi saala saba Allah akutaasa obubi bwakyo tokinyumizaako omuntu mulala yenna nolwekyo bwetyo bwe tukolagana n'ebirooto naam barakallahu fiikum
muganda waffe agamba ina muzadde we yagaana okulya emmere y'aba brother baganda bo ayagala bamale kumusalira nkoko alyoka akole ki alyoka alya emmere yaabwe bila shakka okiraba bulabi ng'alimu olushiriku mumugambe katukusaliremu mbuzi taata si nkoko bw'onoolaba agaanyi ng'omanya taata katukusaliremu mbuzi oba nte naye enkoko tetugera kisa katusale ente oba embuzi bw'onoolaba nga agaanyi ng'omanya alimu obushiriku n'olwekyo okuteekawo akakwakulizo nti mmwe okulya emmere yammwe mumala kunsaliranga nkoko omanya abaganda tebateeka kakwakulizo ku kintu okuggyako ng'emabega waakyo wabaayo enzikiriza gye banywezaawo ono agamba famire waliwo famire ekola shiriki naye ye famire ye ndowooza irenga omuntu tagikola yasobola okufumbirwa omusajja omukkiriza munnayimaani famire gyalimu bakozi ba shiriki naye ye tamukola ki tamukola kati obusiraamu ye bumukkiriza okufumbirwa omukkiriza bwembaawo sitegedde bubi kibuuzo ki omulala naamu ye bumukkiriza yemulula empolampola mu eyo famire alabemu munnaddiini agende afumbirwe eyo abaamugaba famire agidduke awone olumbulege lwa famire erimu obushiriku tewangaalirwamu sala magezi mangu oba gwe tokola shirika ofumbire omusajja omutya Allah obadduke tobeera nabo gwokkirizibwa okubafumbira oba omanyi tokola shirika ofumbirwa abasiraamu bannaddiini tosigala mu bantu bakola shiriki olw'okuba famire yo era obusiraamu tebugaana gwe kufumbirwa atakola shiriki naamu omusiraamu yenna senga obeera ne famire nga balowooza nti ebyekika biri ku ggwe nga balowooza ebyobuwangwa byaba biri ku ggwe famire yaabwe birina kwogerera ku ggwe nga ggwe gwe basonzeeko oba omwana wo olina okulwana obwezingirire okwewala abantu abo n'obutatwalayo omwana wo gye bali kasowulira nga baga omwana wo gwe byasiima oba ggwe gwe byasiima olina okulwana ne ssekulwana nga bw'obategeeza nze saabisiima oba byo byasiima nze saabisiima naga inni bari'un mimma tushirikun nze ndi wala nnyo ne shiriki wammwe saagala saasiima naam paka lw'oluwangula olutalo naam senga bw'aba nga yaliwo yekka nga taliimu bushiriku era tagaba bw'aba ye mukuza tugenda ne tumubuuzaako ne tumweyanjulira ne tumuwa ebirabo bye naye bwe gutuuka omukolo ogw'okuwoowa musajja gwe tulina okunoonya mu famire eyo waba taliiwo ima naye senga tagaba naam mubufunze obulungi bwe Allah abumuwe wano ku nsi ne biggweeraawo shiri Allah yakyawulira oyo yekka abutwalibi yekka abashiriku abasigadde bonna bamuliro wansi oyo obulungi Allah abumusasula wano obw'ebirungi byakola mushiriku azimba emizikiti mushiriku ayamba abantu mushiriku asomesa abaana b'obusiraamu mushiriku oyo asiibulula obulungi bwe abufunira wano ku nsi naye ku nkomerero talinayo kalungi konna barakallahu fi misemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze kwekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.